Star TV mnyenye yeggwanga kwoli nkwebaza ngalo olunaku olwaleero mwenna ababadde ku programu ya Butchaze omunene nsuubira akawungezi akabatwalidde bulungi akakuba kakadde kutonya obedda katigomya abantu ababadde mu buliri omuzike gusanze waka wonna gy'oli kansuubire ntakukoledde olw'eggulo olulungi nate mu kaseera kano anti bwe tuvaako wabula Star TV esengeka ebintu omuvaako mu ssanyu nga mudda mu nnaku nga mudda mu ssanyu nga mudda mu nnaku nga muweza ku bifudde mu ggwanga weebityo bwe tukola kasavu kanyama nyama nga bulijjo tumanyi program ya Save So Taasa Omwoyo ereeta nnaku naye leero nno si bya nnaku leero si bya nnaku nga bwe nabagamba nti ffe akaseko tukafunaku end ngenda kubanga nkubuulira awo mu maaso mwasiibye mutya amannya ndi Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa maama inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna Allah kumpeere jana Firdausi na mwenna abatugendako emyoyo gyammwe agiramuze kisa olunaku lwa mukaaga ssaawa emu mbeera nnyingiddewo okubanga nkutuusaako ebifa mu bannaffe bonna ababa n'ebintu byabwe mu ngeri ez'enjawulo ngenda kwebazaayo okukulisaayo bannaffe mbadde nabyo olunaku olwaleero enaku olwaleero mbadde n'okusabira kwa jjajja wange tubaddeko awo mpereerwe nsuubira muna muvuddeyo maama wange Honorable Margaret Ziwa mbakulisizaayo mwenna nti tubadde mu kusabira abagenzi wamu ne maama wange omukyala yali headmistress wa Namugongo leero tubadde mu kubasabirako tubaddeko awo mpereerwe mukulikeeyo ddala Honorable Babu Francis tukwebaza weebale nnyo kujja n'ababitiwa mwenna ababaddeyo timwebale kujja ne musobola okusabira ku mwoyo gwa jjajja wange madiini gonna tuba n'okusaba eriyo bannaffe abamutakkiriza nnyo mu kusabira abafu but n'omubuulizi awulidde olwaleero atugambye nti kirungi nnyo okusabira abantu abaafa abamu mugamba tusabira abafu naye ate nga mwambala engoye z'abafu netugamba omuntu nga temusabira abafu naye nga temuli ku bintu by'abafu sisabira nze mufu naye ng'ogaggalidde ku bintu by'abafu so abantu bano balina okuba nga basabirwa abakatoliki Protestant n'abasiraamu baba nga basabira abantu abaafa. Programu yaffe ya Save So Taasa Omwoyo mbadde mulindidde ekitundu kyaffe ekyokubiri mu programu yazanya last week eya Sanyu Babies Home ey'omukyala yalinoonya obwenkanya ku Sanyu Babies Home munaatusonyiwa ekitundu ekyo tugenda kiraga ate olw'omukaaga olujja olw'ensonga nti nabagamba wabaawo ekigwawo nga tekirinda oba nga tetusobola kiwanvuya nnyo ate nga tusobola okuba nga tulinza ekintu ekirala bwe ntyo ne mbasaba nti mbeetondera abadde atudde ng'olindiridde ekitundu ekyo ekyokubiri tujja kuba nga tukiraga wiiki ejja kansuubire nti nno munsonyiye ensonga byagenda bikwataganamuko eby'omukyalo ono ne bebi yakola ki eyajja ensonga ki endese olunaku olwaleero mu studio tulina okubeeramu abantu babiri n'omukyala Mama Karim eyaleeta bebi nga mulwadde amagulu nga getaaga okukola ogatereeza obulungi mumujjukira bulungi nnyo omukyalo oyo nti bebi gwe yatuleetera Karim twamutwala emulago olw'akasente kano ke mwatuwa era nga ekiro kyonna kiri tolunaku olwaleero tuzze kwebaza leero sizze kusaba kasente nedda leero seetaga kasente kamwe seetaga kasente wabula nzize kubeebaza omukyalo ono Mama Karim nina okuba nga ne mu studio olwaleero wabula nkomye okwogerako naye nga abadde yagenze okuzika n'alowooza nti ajja sobola okukwata obudde ate nga yadde yagenze wala luweero ate oluguudo olubaddewo kajjaamu kangi nnyo so simanyi waatuukira wanaatuukira wonna nja kubanga tukwasaganya naye kirungi tibimbadde ngenda okwogerako yadde agenda okwogerako lwakuba njagala nnyo ebimu bive mu kamwa ke nga tuzze kwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala omwana Karim yatwalibwa n'akolebwako olwo mukyalo omulaba otwatambula ne tugenda emulago omwana baamukolako bulungi wabula twatuuka emulago kyali kitya tetwagenda emulago njagala okukubira omulago guno ali abasawo oba abavunaanyizibwa ku ddwaliro ly'emulago nti mulago omusawo omukyalo gwe yajja n'atugamba nti amusabye emitwalo 35 mu kunoonyereza kwe nakolako teyali musawo w'emulago nkizuula ntya mu kaseera kyolabako awo nti bebi twagenda bamukoleko amagulu
wabula tugenda okutuuka nga batugamba baby talina bulungi musaayi endabyo yatebadde nnungi alina pneumonia tugaa tugende mu acute era mu kaseera ako nga tugenze mu acute baby ne basooka ne bamukolako yabeera ennaku 4 n'atereera ne batugamba katusobola omuzzaayo bamutwale abeere nga akolebwako ki abeere nga akolebwako amagulu mu kaseera ako nasituka ne ŋŋendako omukyalo oyo waabeera nga bamaze okukola ku baby Karim era owunda mu kaseera ako nagenda ndabe baby bamukozeeko bali mu mbeera ki era nga baby amagulu bagasiba bulungi nnyo era omwana talina buzibu Karim yadde alabika bulungi nnyo naye kale yali yeefumbye nga ekyuse kati nga baby alabika bulungi ng'omwana ngazze ku kkala y'abaana abalamu bannaye mwebale nnyo mwebale kuba mwakola omulimu gwa ttendo amagulu mugala bye bagasiba era Karim talina buzibu batugamba alina okuddayo buli wiiki in fact agenda buli lwakuna abeere nga bakola ki nga bakyusa ebiseminti ebyo batugamba balina okuba nga bamukyusa ebiseminti ebyo buli kaseera buli wiiki paka we banalaba nti atuusizza okuba nga kimazaako omwezi ndoza bakikoze because akyali mwana muto nnyo akyali baby naye nga abasawo b'emulago mbeebaza nnyo omulimu ogw'ettendo gwe mukyatukoledde era nga bakyatukolerako dda batugamba mulina okubeera abagumiikiriza era abeewaddeyo nnyo okulabirira omwana ono olw'ensonga nti kino ekintu nga wagambye nti mami kati agendayo guno wiiki yakubiri nti omwana nakiyinza otwala emyaka nga 4 nga batereeza amagulu nga bakyusa bye bazzaako ne batugamba bajja tuka ekiseera bamuwe n'obugatto bwalina okuba nga atambuliramu amagulu ago gabeere nga gasobola okukola ki okutereera naye nga byonna mu mulimu gwammwe bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala zano olunaku olwaleero nga nzize kubeebaza awo nali ngenze mukyalidewo Karim nali mutwalidde ku ngoye baby hanti munanga baza tuzaala ntoleka kati nange nalina ebyange eyo neŋŋamba Karim wange ono lwaki sibimutwalira kwe kukwata engoye nezitwalira baby Karim abeere nga yeeyagala n'omukyala yaŋŋamba nti ofuba nga show etandise bagirabye abantu that day yafuna abazadde baali bangi abamugamba uyesebo obadde katulaba waneeno gwegwe basuulira omwana naŋŋamba nti abantu bamuwa ebintu bannange baikola yaŋŋamba yafuna emikebe gy'amata 6 after the show n'afuna abamuwa flask yaŋŋamba nti kati nina flask ewange nange mwebale nnyo mwebalire ddala nzize wano kwebaza nabagamba akamwenyu mukafuna ki nga kyekoze kimaze okujja tujja na nnaku netumala tukola ki netumala netusanyuka nzize wano kubeebaza mwebale nnyo okulabirira Karim mwebale kudduukirira mulanga gwa mukyalo oyo nabadde nkyabagamba abeerimbika mu basawo b'emulago nti muli basawo nga temuli basawo omukyalo ono tumaze okutuwa ssente bulungi nnyo ssente zimaze okufunika mu gyola tunoonya emitwalo gaali 5 ssente netuzifuna era mmwe mwazituwa kakati bandi waka it was a Sunday ku Monday tugenda mu ddwaliro kwasaga bonye manya gaki gamalwaliro nga gabasawo nga tebambi sibabeera bakoze ebintu ebyo fenna tujjiko tugamba omusawo yamusaba emitwalo 3 5 katumaze funa sente mutima gongamba wawa nagenda emulago anatataaganyizibwa kuba tinali mulwadde nga si ready kumuwerekerako that day kati kubira kusisange simu kuba musawo yali akola mulago ne bamuzza ebbombo namugamba Harriet ninayo omukyala gwe madde ekyaze ennaku zino nti ye namulaba namugamba naye yaŋŋambye emulago bamusaba 3.5 nemadde ngamba oba nayo musawo gwomanyi tugende tuleme kutuula nnyo oba nsobola omuwerekerako basewulira bulungi nambuuza nga ani yazibasabye omusawo w'emulago yabasabye sente mugenda bannamba amagumba konzeye nangamba ogenda bayitawo ku bosa clinic eri mulago era buli muzadde ali eyo ng'olina omwana eyamenyeka amagulu oba agakyama mukwano totya mugende emulago obujjanjabi gye buli ate ku bwereere nga nkwata ssimu nga mukubira
nga ngamba nedda kankuwe in fact kankuwe namba y'omusawo akolayo era ngenda kwebaza musawo Pros nebaze Dr. Karim nebaze Dr. Dirisa Dr. Dirisa bannange mwebale nnyo mwebalire ddala sister nga mpe namba y'essimu nkubira musawo Pros nga mugamba sister Harriet abadde ngambye nzijeyo ku gundi neno mwana gwenjagalo nnambira konti ye yangambye naye mbadde leero ndi off naye kankuwe namba yani ya doctor omulala no wa doctor gwengenda okukubira tuukayo obuuze doctor omubuuze bajja kukola ki nya doctor olingidi nvuddemu ajja kuyamba nga tuukawo era nga mubuuza doctor yannanyiriza bulungi nasooka mbuuza ku bakyala abalala juga saali wa kugenderako ninagamba kangende ntuuka mbuuza ku bakyala abalala baliwaawo balina abaana era bonna babasibye ebiseminti nga babuuza bano batandika batya biki nga bakyala twogeramukkaawo nga doctor ajja nga atulaba naye balaba baby Karim waffe bagenda mukolako ne Dr. Dirisa oyo nga batugamba naye baby getugenda okukolako nga atalabika talina musaayi nga alabika talina endabirira si nnungi nga batugamba alina ne pneumonia tebasobola soka kola ki kumukolako that day nga tugamba ne kati katubawandiikire musooke mu acute then tukole ki mulyoke mukomewo waneeno tumukoleko ng'ali bulamu bulungi kati nga nira baŋŋambye nti oba muletayo ssente bweziti oba kolayo kino bwe kiti abasawo nga mbabuuza wagamba nti basasula yadde 10 n'akagatto tetukuwa yadde tekujjako yadde 10 bannanga abazadde temutya twala baana mu ddwaliro emulaga abaana babakolako bakola follow up bulungi nnyo kuba batusomesa ne batugamba bagenda babira omwana ono buli week mulina okuba nga mukola ki nga mu reportinga wano kuba tuba tugenzewo ku Monday ne batatusobozesa kudda ku Monday then ne tuddayo ne tweka nga tuzzeyo ku Lwokuna kati Olwokuna ne batugamba mulina okuba nga buli Lwakuna mujja ezo kati weeks ziri 2 wabula ntuuka bannaye bino byonna mbyogera mbaleetera report kubanga mmwe bantu bange mwe munyimirawo nga ndeesa ensonga zino so nina okuba nga nkola ki nga mbabuulira kati tutuuka ku Lwokuna bebi bamuzaayo nga bamukolako naye nga basawo batugamba omwana ono obanga temumukomezzaawo ku dates z'alina okujjirako tunoonyereza paka wa chairman tulina okunoonya chairman w'ekyalo tulondoola abaana bano paka gye babeera ne ngamba konza chairman mumumanya mutya mugenda tugenda bawe namba ya chairman nti nedda once kaso tuba details ezikwatako ne wobyana biki from system tuba tusobola okukola ki okumanya area gye mubeeramu so abasawo nabo nga batukoze obulungi obwereere era mbeebaza bannaye mwebali nnyo mwebalire ddala bwe nali nvaayo nyongera okwebaza lwo omukyala nali sinaana kufuluma ddwaliro nga twakayinga eddwaliro nga kubulako ssente yali mitwalo 8 n'ekitundu yali mukyala yaŋŋana omwogera mukyala tuwe mitwalo 2 yaŋŋana okutaagala njogera erinnya lye naye nga bambi yatongera emitwalo 8 n'ekitundu ssente zatuyambako kuba nali nva mu acuuti nabeerawo for like 2.5 hours nagenda okulaba nga obudde buwanvu ate nange naye sitawulira bulungi ate waliwo omuntu omulala yali anninze so nekwata ssente nenzekera omukyala kuba yali amaze okuŋŋamba bamugambye agende mu musaayi awo omusawo amugambye simanyi omusaayi gye baagala gya mirundi gyali 3 oba 4 eyo nga alina okuteekayo kasente oba bamuyiseewo amangu nozanga era we mubimanyi nga bamusaayi emitwalo 8 simanyi olwa bamusaayi emitwalo 5 ne mugamba manyi katukwata ssente zino beera nazo kyonna kye baba bayitaaze obeere ng'okola ki nga osasula awo twayingira acuuti ne basobola okuba nga bebi bamugyako omusaayi bakola tesiti zonna ze baali baagala balabe nti omwana mulamu bulungi nga tebanamusaako biseminti ebyo era omukyala nesooka nemuleka mu acuuti namuleka mu acuuti then nesooka nvaawoko nanziza report nanga abatugambye tubeerewo era nasulawo ennaku 4 naye nga mwebali nnyo mwebalire ddala nzize kwebaza naye ate mu kyo bwe twalaga show nga tunoonya ssente ez'okugenda okulabira omukyalo oyo mama Karim yaŋŋambye bino ebintu bana njagala gyabyeyogere naye munnaffe eyakatuuka omukyala tannantuukako aŋŋambye yadde agenze kuziika naye ndowooza obudde jjaamu akyamukutte ezooza 12 nga tannantuukako naŋŋamba
Queen Mother ngezaako naye gyamwaganya ate alina baby bakyabadde bakyali walako nga simugambe nti linnya boda olw'embeera ya baby waffe ate olwo bamusangamu pneumonia ate tumanyi tumuzze mu mpewo ne mugamba ogira ogumira mu mmotoka tulabe obudde tukyabuza essaawa emu obeere ng'otuuka but ngiza otuuka ku mpewo nga tannaba kuntuukako kitegeerekeka era ng'era ndimuleeta n'akola ki n'abeebuulirira mu kamwake singa leero olunaku obudde buggwayo nga sikoze ki nga simulaze awo nali ngeze mukyaliddeko ndaba embeera omwana gy'alimu nga bamaze okumusiba amagulu nanga atalina buzibu bwonna baŋŋamba walwa amagulu bwe gayula gasinsofuuka bbulaaka dduka misinde tolinda wiiki kuggwako nanyinyonnyolamu awo baŋŋambye olaba bafunyemu musujja oba embeera yonna ng'ekyuse tolinda wiiki kuggwako dduka misinde okole ki dduka misinde okomewo naŋŋamba n'ennywaye yakyuka ekirungi emikebe gy'amata twagifuna so nabanga emirundi gye bamugambye okubanga amuweeramu amufiidinga bulungi angambye era munange nali sibimanyi kuba kati luli nalabanga nga n'ennywaye ebeera nga bw'anywa azimba lubuto kumba omwana yali ayiseemu empewo kati yafuna endiisa ennungi gyabanga asobola okukola ki okulabiriramu omwana oyo Baby Karim. Mukyala Fatima maama wa Karim oyo gwe mulaba yaŋŋamba ti waliwo abazungu abalaba programu eno byemu ku byenzize nteeseeko nammwe kuba mwe bantu bange muyinza okuŋŋamba Queen Mother totawaana mukwano totawaana eyo kiri bwe kiti ne bwe kiti yensonga lwaki ŋŋambye ngenda sooka nzije tulabe yaŋŋamba waliwo omuzungu yalaba programu eno nga tategeera lulimi yalaba nga tulaga omwana amagulu geefunyiza naaba nga tabitegedde nafuna omuntu namubuuza kiki boogera ku bebi oyo olina mutranslatingira ebintu nabitegeera naye jjukira we twayogera twasaba ssente ezo mujjukire bulungi twagamba ku Mande tugenda kukeera mulago bagire omwana amagulu jjukira abazungu beera bamanye ebifo bino bakola ki abaana bwe babakolerako tutuuka nga tugenda bulungi nnyo eyo ku Bosa tumala okugendayo baba tugamba baby tetusobola soka mukolako kati olw'ensonga nti talina bumusaayi gumala alina pneumonia yeetaaga osooka omulabako abasawo b'abaana otusindika mu acuuti awo gye twalaga kati tugenda okuvaawo omuzungu yalaba sheeno atuukawo nga ffe tumaze okuvaawo bw'atuukawo nga ffe tumaze ovaawo ze nga ŋŋenze asisinkana maama wa Karim ono kinkoze bibintu byonna badde njagala yabaabyogera ala maama wa Karim ono amugamba twali twagala kuyamba mwana ono nti tulina ekibiina kyaffe kiri Muyenga nga tunatwala mwana ono mbadde nsaba abantu mumpuliriza bulungi musobola okuŋŋamba Queen Mother totawaana mukwano eyo oba bakola bwe bati yadde ngenda situka tugende n'ettiimu yange tulabe naye nga waliwo omuzungu yabagambye nti bo bali ready okulabirira Karim ono naye ate kyeyaŋŋambye ekyamusanyusizaamu tebamugambye mujjako baby tebamugambye nti bagenda mujjako awula bamugambye bajja muwanga omukebe gw'amata buli wiiki n'ebyetaagisa ku mwana oyo n'obujjanjabi bwonna ekira kye nabadde ntiddemu nga nneesiseemu kyovola nze twogerezeganye wamu ndozajja bateekayo ku nnamba y'essimu asobola otukola ki okubaako ky'otubuulira oba ky'owabula oba ky'obuuza otegeere bulungi osobole kuba nga okubako twogere kasoma Karim n'aŋŋamba omuzungu ono yamugambye ekibiina kiri Muyenga erinnya teyalijjukidde ne mu bukwe namubuuza bakiyita bati nanga bakimulabo ky'abazungu kiri Muyenga kirabirira abaana bwe bati woba yagadde omulekayo batuyagale tomulekaayo ne bakuwanga amata n'obuyambi ne mubuuza kati omuzungu ono yamaze ne mubuuza kati obaddewo naani abikuvuunulira n'aŋŋamba waliwo omukyala gwe yazze naye amanyi Oluganda nga yanzivuunulira kati ne mugamba kale nja kukuddamu wiiki ejja kasita nkomawo mu ddwaliro nga mmaze okwogerako n'abalaba ekikwatako omukyala n'agamba nagenda njagala sooka kwebuuzaako ono omuzungu eyazze ng'agamba ayagala kutuwa buyambi ekyo ekibiina okimanyi ne mugamba kati kibiina erinnya toliŋŋambye ekyokulala tetusobola kumala gawaayo oba kukkiriza kugenda like that post esabagambyeemu ekirala
mama Karim katalina omwana ono mu mateeka polisi ye Kawempe yagigendako ne bamuwa ebbaluwa nakola ripooti eye ne bamuwa ebbaluwa wali mu gundi y'abaana ne bamusindika ku ggombolola e Bwaise. Probation officer yamulaba ne bamukkiriza okuba n'omwana ono naye namugamba right now tebamukuwadde basooka ne bamukuwa okubeeramu ne waliwo emyezi gye bakomako like 6 nga mbagambye nti program y'omukyalo ono ye twastopinzeemu owa Sanyu Babies Home nasituka nengenda mu Sanyu Babies Home nga ngezeyo ku lw'ensonga z'omukyalo oyo Mukyalamire but nefuna ne chance nembuuza administrator nti kiba kitya ku muntu ayagala singa mba njagala kubeera na mwana oba singa mba njagala okuleeta wano omwana nga nina kiri mu bwongo singa omukyalo natuuka n'agamba nti oba Queen Mother omwana ono annemeredde oba kiki tumututte tutya omutwala mu Sanyu Babies Home. So nenvayo nga naga amagezi nago maze okugafuna. So omukyalo ono omwana amulina mu mateeka right now kuba bamukkiriza abeere n'omwana. Bamubuuza oyagala kugombolola nti ye njagala. Bamuwa omwana era kyobadde njagala gye n'empapula akole ki azitulageko. Abalabibanga abalungi waliwo yangambye okwendeka ssimu kano naye ye namba gye bamukubako mukweko ye namba tujja kuba nga twogera. Akasimu kano waliwo abanyombesezza abali e Bulaaya Queen Mother folinga yatwejjako tokyagala ffe tubeere nga twogerezeganya yawo kimanye okuba Uganda kibeera kizibu nnyo. Bamikwano nabagambako essimu yange bakazi bakende essimu 2 za Save Soul eno yange njiina eyange kati ene ya Save Soul kibeera mbagamba ne kabaka sente mbate mukateeka ku ssimu yange mukateeka ku ya Save Soul but essimu ya smartphone gye nayina eya Save Soul essimu eyo bagiba bule mansonda akasente nti njizeewo beere nga njogera n'abantu abamu ku WhatsApp bambi waliwo abantu bange benfuna nga betaaga akasente naye nga akasente katini nga sigenda kujja ate ndeete muntu ayagala mitwalo 10 oba kizibu kyalina kya mitwalo 10 nzijje ngamba abantu nti bannange ate mutuwayo emitwalo 10 waliwo byolabanga oba osobola okubimala mpola mpola ng'omuntu. For example omukyala gwe mbagambyeko nti aliwo omuntu gwe nalina okusinkana lwe natwala mama Karim mu ddwaliro kuba nabeera naye for like 5 hours nina okulaba nga biwanvuwa ate nga noono yali aneetaaga nenvaawo. Omukyala olunaku nali ngenda n'okugula essimu by the way ngambye nti kanteekamu layina Save Soul so that abaagala okunfunya ku WhatsApp beere nga banfuna. Omukyala yankubira essimu yali yankubira dda mabegako like 5 days nangamba najja nambulirako mu bizibu yananga nenze kastanfuna emitwalo 10 gyokka Queen Mother nze sobola otandika okukola nga emitwalo 10 gigenda kukola ki tesobola okugulako wali ennyanya nenteka waneeno obutungulu nenteka waneeno obutto nenteka waneeno nemaga ku mitwalo 10 nti ye kirungi wendi sisasulawo mbeera wa muganda wange yali yafa kati nze mbeerawo nanyumizaamu awo emboozi ye nga tekuli rent temugamba kale kati wetwayogera ennyo nga tekinneetaagisa kumuleeta ku show ate bannange emirala so naye obuntu nti bwemalire eyo empola empola bawa kamala ow'ekumi ow'abiri najja ow'omusanvu najja so yenekanga nga sinnagula ssimu ya Save Soul era yali eyo ndowooza abalabi bange kati mukwata essimu mumpe ngambye Queen Mother netunda amasimu essimu ya Save Soul yiiyo oba bannange abali e Bulaaya kuba kati abali e Bulaaya tebalabira ku TV abasinga programu zino bazisanga ku YouTube channel kuba emalu zikola wano ngate nziteekawa nga nziteeka ku YouTube era kati gwe nawe yamisinga ozo kuola bi programu eno lwaleero nga misinga ebitundu ebyasooka ebya Karim gwenjogerako baby kutuza wano okwebaliza abantu nti bannaffe mwebale so genda ku YouTube ya Queen Mother Productions nola programu ezo ojja kusobola okutegeera kiki enjogerako right now oba ya Save Soul yennyini channel programu zino emala wano mala nenziteekayo nemusobola okubanga mulaba so abali ebweru abali e Bulaaya abali mu UK abali US abali Canada abali Abu Dhabi abali wa Dubai abamu mumpeeza message
ku YouTube nga temuli bamativu kati kyali social media kituufu essaawa eno mbadde sigiriiko sinafuna simu sinafuna simu gyentekamu ki gyentekamu layini ezo fere nga mbawuliziganya naye nga bannange ngenda bateeramu mba nkyateekateeka akasente nti ngenda gigula nobeera wajja n'ekizibu nga tekijja kunneetaagisa ate kuleeta ku mpewo ne ngamba olukama maliriza eno era kyekimu kyenkubira omulanga abantu mwenna abali eyo eri abalina ebizibu byammwe naye nga tekigendagenda ku mpewo twabagamba tulina counseling and guidance gye tumalira ebintu ebimu tulina emisango egimu gye tukolako nga tegizze mu program ku mpewo as a Save a Soul naye ne tubimalira nebigendeeyo mu mateeka ne bigwera eyo so ebiseera ebisinga omuntu amala kweyagala n'agamba nze njagala ensi endabe njagala nkinyumye ensi ekitegeere betugamba nti jangu ku Save a Soul tassa omwoyo naye nga nazze wano kubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala kati njagala mumbuulire asobola okuba essimu ambuulire ekibiina naye nange erinnya nti tebaali kiŋŋambye naye waliwo ekibiina ky'abazungu ekiri emuyenga nga kirabirira abaana abalina obulemu kyo njagala osooka okikakasa wadde nga nange twagambye wiiki ejja tugenda kwesitula tugende tulabe kalwemu waffe ono abagenda omuwa obuyambi basangibwawa si kukwata mwana ne tumuwaayo ate ne batandika omumutubuuza nga tetumanyiwa gyali kyova nagambye kansooke nze bantu bange kuba abantu bange munkoleza bulungi bwereere era ne wiiki eri ejja no programu nga ziwedde endala ngenda kuzza omwana gwe twaleeta wano ow'ekyende kyakifulumye mu lubuto daddi wankubidde okusanga 11 naŋŋamba babasiibudde mujjuke wiiki eri nabagamba babatute mu ddwaliro nga 11 era mwe mwatuwa amagezi tugende ku emergency Entebbe bebi bamulongoosezza babaddeyo 2 weeks taata wankubidde naŋŋamba tuvuddeyo leero tuzzeeyoka bebi bamukozeeko era nasiiya n'ekifaananyi nkirina kuno nga bebi nawantu walinga watandise ogenda nga wakalaakala era mmwe bannange simanyi oba mbayiteko lumu ku kyemisana oba mbayiteko lumu ku kyemisana kuba mukoza bulungi bwereere mumpeeza sente zammwe nga temumanyi sibamanyi naye ne muyamba abantu betuba tuleese era nteeka omulanga guno eri ku buli muntu gwe naye nyambeko ku Save a Soul sa ebisinga yemba nga nnoonya ssente mwe bwe nsookeramu yadde sibakubira masimu kuba sobola bukula ssente nti mumpe ssente but kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo n'omanya nti nali nyambiddwako ku programu ya Save a Soul nze nkoze ntya nange okubanga nnyambye omuntu omulala oyinza okubanga olw'omukaaga tubaddeko tulabe Queen Mother yagambye eki naye ate singa yembaga nti programu nziteeka ku YouTube nti osobola ogenda ogamba kandabe ki ekyetaagisa n'ogamba nange bannyambako lwaki sikwatayo ettaano zino oba omutwalo nesobola okubanga nnyambako muntu abasinga emu gyano nembayambako siddamu bawuliza so nga ate oyamba omuntu n'oli n'ayamba n'oli n'ayamba kibanga kikola amakulu kibanga kiyamba kuba nabo baba bakuyamba oba tukoza ki tobamanyi so nsaba webanga nkuyambye nga nindese omuntu omulala ate naawe eyambako tojaleeta kinene wabula akatini k'oba oyina gattako n'omulala agatteko oyinza okuba nga ofunye kino ekizibu kyaggwa Queen Mother akikoya ne kiggwa noweekanga tozzamu ekifuna olulala n'oti okuddamu okunkubira essimu oba mu famire yo oba omuntu wamukwano gwo n'afuna obuzibu n'oti okuntuukirira oba okunogamba kuba gamba mazima muli musima oswala wekka ogana omukyalo ono kululi yanyambye ekizibu kyali kinene nnyo naye aleeta abantu simuwanga yadde olwataano kuyambako bantu balala anyway ekyokugaba kiva mu mutima gwa muntu kasanze emba nkozi ogwange mujjukire nabagamba nze nange otula nokukola sheno gyamulaba olwayo saakeera nkya nenkirowoozaako munnange nedda nalina kyantuukako okyamala okuntuukako nekiyingejjako abantu ne banjagala nnyo abantu ne bankubira amasimu abantu ne bansaasira abantu ne bampa obuyambi nga sibamanyi so ne ŋŋamba naye Mukama bano abantu abanjagadde bwe bati ze ŋŋenda basasula ntya ne mpulira ng'ekintu kinnuma nga abantu sibamanyi naye abantu nga bampadde ssente abantu nga mpulira ekintu nga nina ebbanja dde sitategeera ku mutima ngenda okulaba nga oyogerako n'omuntu munaye Queen Mother nkubuulire nze nalina ekintu bwe kiti ze omwami wange yakola bwati na bwati kati Mukama mulungi nnyo wosobodde okwogera kati omutima gwe kutowolokose gwe Mukama mulungi nnyo gwe kati wannange nze mpulira wewayogedde mpulirangana so nenkiraba nti abalina ebibaluma bangi naye banoonya ddoboozi
nekirowoozaako nengamba okay abantu okubira essimu nakuyamba nonga oli akabana amaziga for example omukyala Elizabeth omukyalo yampandikidde message ku YouTube nganda omukyalo nokuli namwebaza buli muntu gwendeeta nakusindikira ebiri nakusindikira esatu nakusindikira omutwalo bamuyambe kati nengamba ndio omukyalo ono nga bambi buli muntu gwendeeta amuwa sente simanyi tamanyi newe yawandiise message nangamba nyamba abantu lwansonga nakula ndi orphan nkulidde mikono gy'abantu nga banyamba buyambi nengamba okay bambi yensonga lwaki wendeeta omuntu nga tutaga obuyambi atola kalina n'awaayo okay so buli muntu obanga olina omuntu eyakuyamba muli kiba na kya buntu nogamba nange kanyambe kuba nawe abakuyamba towamanya nti banajja bakuyambe towamanya nti olusoma otuuka ku ekyo kuba oyisa emikono gy'abantu so omuntu obanga oyambiddwa kiba kirungi nnyo noyamba muntu nawe nga tonnayambi bali nagamba nze kati Queen Mother mukubagira be bayamba sikingangangako kuba eriyo omuntu nga ye munaye tajulwangako tomanya ddi lwe kinajja oba tomanyi ddi lwoneetaaga abantu so kiba kirungi noba nga osobodde okukola ki okuyamba abantu tuli mu programu yaffe ya Sevaso temukuba kwenda essimu bamikwano ate nno mwagiyombedde ddala essimu enno nno nga yabbeeyi eno sipaaka halo ekisimu kange kano mwangambye nti Queen Mother kana kasimu mukagobye ab'Ebulaya mwagobye akasimu kange kaneeno nakasimu kadde kateeka sente za Sevaso nekyo kituufu nina okudda kuki ku mukutu naye essaawa eno kakasente sikalina ali eyampeeyo essimu sagala sente Queen Mother essimu yiino ya smartphone ya Sevaso kuba tesaagala nzye layini zino ate zigattemu eno essimu kuba tene kuno nnako emirimu egyange gyenkolerako emirala nenge essimu kimanyi ngenda kugifuna era emirimu gya Sevaso ngenda kubanga ngitambuza bulungi ndi musanyufu nno ndi musanyufu olwaleero kubanga omulamwa gwa programu eno guzeeki guba guggwa nabagamba ojja wano ng'olina ekikuluma ovaawo ng'oli musanyufu ne bw'ojja ng'olina obulumi obadde bulumi nga buli mu 90% oba 100% ovaawo ng'oyogedde nange ovaawo nga tirisibukiriddeko mu 70%. Wiiki eddako bennaku eziddako nga twogerezeganya ogenda okulaba nga bukkiridde oli mu 50% paka wo stabilizinga nga kati we tuli naabye Karimu ne mpulya nga nange essanyu linzita nengamba kituufu ka bebi bambi kali kapeeruuse kati kalya bulungi kanywa bulungi sente ezo temuddamu kumpa kati sente temumpa era mpa sente gamba nti za Karimu mpozi gamba nti njagala bamugulirayo kino oba nti nokola kino naye eddwaliro good enough nga bagambye nti eddwaliro teryatusaba sente ng'ojjako zino ez'omusaayi biki akasente mami nakamukwasa era mbadde njagala abeerewo nnyo ebintu bino abyeyogerere nakamukwasa abeere nga asobola okukola ki okubanga ajjanjaba obanga efuuse bibulamu gulayo kano okwekuumisa ng'omuntu bamikwano temukuba ku ssimu eno tukube ku ssimu eyo studio line gye twatukubako eno nabagambye tuzikubako nga maze okuva ku mpewo oziwera ssaawa 2 ojja kuba osobola okukola ki okunkubirako naye nga lezinnawera mbasobola kukwata adde nkyabanyonyola omukyala eyo eyankubira ngende ndabe eyazija ku mulwadde ono ngende mulabe nanga Queen Mother emitwalo 10 gye wampa ojjukira nakati badde njagala nzigulawo omudaala gwange guno nga wooli konza ogulawo omudaala gwo ng'ogenda guggulawo otya nendowooza oba alese bakamera oba akoze pate oba akoze ki it was like yannemerako nemukande mbadde nookyali mulaga eno Queen Mother singa tekawo bintu nga tonnajja nentuuka bambi nga musanyufu so buli muntu alina ekimusanyusa mitwalo 10 gyakisobola mbwera ngamba kati Queen Mother kati olaba kati nkola ne weeks 3 tezinnawera kati nkola ennyanya nyongeddeko obutungulu nyongeddeko omanyi Queen Mother kati nsonda za kuteekawo nsawo y'amanda okimanyi nsonda za kuteekawo nsawo y'amanda okitegedde kati musanyufu lwa mitwalo 10 mumubeeraawo fe nga tubayolako emikisa era mwe mwenna abawa Karimu sente
ekitabo kyange kuba abantu mwenna nabasoma era omuntu gwe saasoma eyatongera ssente n'omukyala tagala mwongera erinnya mukama akwongera akumalire buli kimu kyeweetaaga ne ono omukyala mala peeza 10 zaali 5 bali bamuta Betty abantu mwenna musaba sente zemwatuwa mukama azibakubisizeemu kuba ffenna tuyamba Karimu nga tewali amanyi mayitirege ffenna tuyamba Karimu tewali amanyi bimukwatako wadde gwe maama yasuula omwana ono nkyakoma nga nkugamba bebi ono kyewakola kibi yonna gy'oli simanyi oba puroguramu zino oziraba naye nga omutima simanyi nina ekiŋŋamba nti oteeka okuba nga obiraba kuba n'omwana ewamusuula omanyiiwo omukyala akyaliwo wakola ekintu ekitali kirungi okubanga okutta omwana wadde ate nakwebazaamu ak'ensuso tewamusuula mutooyi tewamutuga tewamuteeka ku mumwala so ekyo nakyo kirungi nnyo kyewakola but tekyali kirungi ate era kwejjako omwana ono okola ki n'omusuula abantu banoonya abaana naye gwe mukama amukuwadde ate ekinsesa n'okoza olubuto ne luweza emyezi 9 n'oluzaala n'ota mu bulumi obwo bwonna bwonna n'omala n'osuula bannange abulayi bange abalungi essimu eto temugikubako mugenda kubanga mukuba ku ssimu ennene nsuubira ngenda kubanga mbawummuzaamu katini nnyo nate nkomewo ayagala okuba essimu weeteeketeeke weeko kyotubuulira ku nsonga za bebi bwe twagala olutwala oba okufunira obuyambi okuva bannaffe abali emuyenga wena kyokimanyiko nga tetunnagendayo twagala obeere nga wena kyotubuulira era tunala tugenze kuba tujja genda era mu mateeka n'abeetaagisa okubaako bajja kubaako tulabe bebi ono byaba bagenda otuwa buli butya kubeera obwetaavu bwo tobwetaagira ddala ngenda kubanga nkomawo tebakusatira emyenya y'eggwanga program Save Soul ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako kituufu ddala bwe bulamu amaka ly'eggwanga program Save Soul otaasa omwoyo bwetyo bwe tugamba kuba bw'obeera n'omutima omulamu buli kimu kibanga kitambula bulungi bwera n'amaka nga gateredde entende nabyokola n'obulamu bubanga butambula bulungi nnyo ensonga tuvaayo tugamba munnaffe yenna ali eyo ng'ositowereddwa ng'olemereddwa kyonna ekintu ekikuli ku mutima ng'olabira ddala onoonya gw'okyogerako naye ng'akubuze mukwano ffe bwe tuli okulaba nga tukukakkanya olobere nga ofuna nate obulamu obulungi abeetaaga okwogerako naye ku ssaawa zino musobola okuba essimu obula nkusaba gwakuba essimu beera nga essimu yo eddoboozi oliggyeko tusobole okuba nga tuwuliziganya naye nga olunaku lwaleero nzize kubeebaza nti bannange mwebale nnyo mwebalire ddala obuyambi bye mwawa omwana Karimu omwana Karimu era nebaza nnyo n'abasawo b'emulago mwebale tukwata bulungi mwebale kutulabirira bannange mulaganyirira mulago kakyali oli twatuka buli wamu nga wayonjo wazzibwa ate mwakyutiyo waasusse kwegamba otokayo omwana naye nolabya ddala nga ki nga omwana ddala agenda kubeera mu mbeera nnungi halo kyekituuse ku ssimu ziyitamu naye ate titwogera halo wangi akati maama yesebo akati kyembadde ngamba mbadde nange yesebo waliwo kati nalwala nefuna kati mbadde njagala ifunde wano n'abantu endako zawalala omukyala ddala kati enzira wano omukazi onayinza okuba sikuwulidde bulungi wabula mpulidde oba oli mulwadde oba walwala oba kiki something like that kale ndi mulwadde naye kati nkusaba ojja kunkubirako nga nvudde ku mpewo kale ssebo neyanziza neyanziza abantu mwenna kwaliwo n'abalabamye bakubira ku ssimu nemba nga simbadde sinnabakukolako
wenda bagamba nsooka ne aiway nolabanga kiriwo ekisobola okusooka kinnaakyo tulina kusooka kinnaakyo. Hello Wanji? Hello Wanji? Hello Wanji Sebo? Wanji Sebo? Nkuwulira. Hello. Hello, Wanji Nyavu. Nolako nali ku studio. Iyo Nyavu. Kenda za TV ogigyeko eddoboozi. Eyo ogigyeko eddoboozi tusobole okwewulira bulungi. Omulabi wange omulungi, omuntu yenna ali eyo ng'okuba essimu. Eddoboozi lya TV yo liggyeeko. Wonna okuba ng'oyagala kwewula tetujja kwefuna. Hello? Wanji? Wanji? Simu zibadde zitya. Bamikwano, nyongera okwetondera abantu mwenna. Abalabira ku YouTube, abalabira ku Facebook, programu zino nga mazo ziraga mu studio. Nti obudde bwonna nja kubanga nzizaako essimu bangi bambi kiba nange nkiraba kibakosa abamu temusobodde gamba nti musobola okubako kyemuyamba oba okubako kyemuteesa because essimu gye nnina ndikwenda eŋŋanda eno ndikwenda eŋŋanda kati kuba omulanga gwa ssimu naye nga sebagambye kunsondera ssimu just asobodde ogimpa yabagimpa mu kaseera kano kuba mwagala mbeere nayo kati naye kati nyinza obutasobola kuba nti mbadde nkyalina obuntu obutinitini bwe nkwasaganyako n'abantu bange abamu. Hello simu ngenda zisazaamu ndowooza ziganye okuyitamu simanyi kikibaddewo. Hello naye nga munnange yenna ali eyo owa program eyakatuuka ku programu yaffe owosanze nga tunaatera okuba nga tumaliriza. Baby Karim omwana gwe baasuula nga walunaku lumu nzijukira twamuleetako weeks 2 emabega eziise. Baby oyo nga tumusabira ssente ez'okuba nga bamukolako. Baby bamukolako nja kusaba ali mu studio azzeeyoko ku butambi obwo katono emulago mami twagenda Baby bamukolako era bitwatuukayo wano nziramu kati nnyo oyo abadde tabadde ku show ng'etandika. Mami yajja ne tugenda emulago ne tugenda ku Bosa waliwo clinic eri mu mulago omwo ne tugendayo. In fact eddwaliro liri nguyisiza ku Taso emulago ku Taso obanywera eddagala ku Taso noyengerako mu maaso awo katini eyo clinic weeri era ng'ekola ku baana ku bwereere bannange ku bwereere era obwena nayibawo obaani ng'olaba omwana amagulu gakyama twalayo omwana babakolako bulungi nnyo nnyini ddala nga terina ssente z'osasudde. Kati abo abeelimbika mu mirimu gy'abasawo b'emulago ne musaba abantu ssente balinayo bakibulooka babulooka nga bano simanyi ku kooti waba bagamba nze mmanyi kino. Sonoli yali mufere w'omwo eyabasaba ssente yabasanga mu tenti nga batudde ne yeefuula omusawo ne bamuwa ennamba y'essimu ekkobe yaddamu n'amukubira ku ssimu. By the way yamuvuma na buvumi kati Baby twamutwalayo badde ekyabagamba ne batugamba nti Baby yeetaaga okuba omusaayi gwe mutono alina pneumonia yeetaaga osooka okukolako ne batuwandikira ebbaluwa ne tugenda mu acuuti era twagenda mu acuuti. Omukyalo oyo bambi abaddeyo yabeerayo ennaku zonna. Ekyanyamba yaŋŋamba kuba yajja n'ensawo nga nnene naŋŋamba nze eddwaliro mbimanyi ogenderayo kyansi naso omutima gwo nga bayinza otukwatira eno era yajja yeetegese ng'ebbaaga yejjudde era ku acuuti teyavaawo ne bamukolako. Kati bamala omukolako awo nali ngenze kulabako wabeera ndabe Baby gwe bakolako enfaanana ye gyalimu nga Baby alabika bulungi kala y'abaana ng'ekomyewo kuba luli yalina kala ng'epeeruuse
nga n'endiisa atandise ogikyusa kuba mu abalabi baffe abalungi mwamuwa emikebe gy'amata mingi nnyo naye yaŋŋambye kati nno omukebe alina okunywera ennaku 3 ai era ddala abazungu batuwa amata yaŋŋamba omukebe nnaku 3 kaakati awo nga ngenzeeyo okumulabako ndabe bebi ali atya amagulu nga bagasibyeko bulungi nnyo nambula bamugambye engeri gy'alina okuba nga amulabiriramu engeri gy'alina okumanya nti amagulu gano bwe gaba nga gaddugadde oba olaba kiddugadde eno oba obugede nga buddugadde dduka misinde omukomyewo tolinda kintu kyonna nambuulira abasawo bye bamugamba byonna kwegamba nabanga yandaga nti yabikwata bye bamugamba okukola naye nga abasawo bwe nayogerako nabo omulundi ogwasooka nga tugenze baŋŋamba bebi ono nemubuuza kizetwala bbanga nga ki nebaŋŋamba buli mwana alina buli muntu alina engeri gyawunamu amangu nange ali atwala emyaka enakonze wangi era nga mwina kuba committed nina okuba nga kyemuliko mwewaddeyo so tumugamba tewali buzibu tumanyi nono wanaawonera but mumanye mwina sooka mujje oba okumala omwezi nga gomu oba 2 buli wiiki alina okuba nga agendayo kitegeeza ku kasente era kano kekagenda kuba kamuyambayambangako so abeere nga akola ki bebi bamujjanjaba then ebbanga balinaatuuka ate nga bakyusa baabasawo balina engeri bakyusaamu ebintu byabwe naye bano omuzungu gwe batugambye ayagala okuwa obuyambi tugenda kubanga tukikolako wiiki enejja etandika ne Monday tulabe omuntu obo sakwata nnyo bungi nga saga nnyo okukwatira mu bantu balala mukitegeera nafe okwata nga nfukola tinyagala nfuna owange yekka gwe njogerako mu kaseera ako kakyova olaba tinafanga nnyo okulaba nga nfuna ye awo nga tugenda bamaze otuga tugende mu akyuti bebi era bamukolako era nga mwe bannaffe mu mwakola omulimu omunene bwe gutyo munansonyiwa essimu era kefunyemuko obuzibu tetugenda kuddamu kuba ndaba n'akaseera tusigaze eddakiika nga 10 tubeere nga tusiibula so mu ddakiika 10 ojja kuba osobola okunkubira ku ssimu zange ze mulaba awo entono awo nja kuba nsobola okukukwata tujja kuba nga tusobola okwogera naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala nzize wano okwebaza ku mulundi guno sizze kusaba buyambi bwonna wabula mbadde nina okubategeeza ku ekyo kye najja ne mbasabirako kituuseewa accountability yeetaagibwa mu buli kintu ekiba kikolebwa olina okubeera ow'amazima olina okubeera omulambulukufu olina okumbalamu amagezi omuntu aba yatoola ssente ze n'azikuwa ne waba yakuwa nnusu 5 anyumirwa nnyo okulaba byakola ki ssente zammwe zakola omulimu gwe twali tulina ozikozesa nankubadde era mbabuulidde nti emulago tewali musawo yasaba ssente era ntwala mukisa guno okwebaza sistange Harriet yatugamba nedda n'otuyamba n'otufunira n'abasawo be twakubira omwali musawo Pros musawo Dirisa omusawo omulala Dr. Mwerabidde erinnya simanyi lwaki linvudde mu mutwe Karim ono ne Dr. omulala abo bambi batuyamba nnyo era tetwabonaabona ne mutuyamba bebi ne baba nga basobodde okukola ki okubanga bamukolako mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala bannanga abantu benkolako sevasa otaasa omwoyo saagala mumbuleko saagala mudduke nyamba nkuyambe tubeere nga abantu tubanga tusobola okukola ki okubanga tuyambagana omukyala asobodde kumufuna twategese nga badde wakujja leero era akatebe ke kabaddewo wano eno nga nakategese dda nga alina okutuuka however akomye okwogerako nga badde bagenze Luweero okuziika jamu abakutte obudde ng'omanyi ebyokuziika mubala budde bulala bakola budde bulala tasobodde kubanga antuukako naye inshallah ndifuna obudde ne mufuna eddoboozi lye kuba alina okubeebaza kuba era yajja wano ng'abasaba ssente ezo era alina okudda n'abalaga nti ssente zammwe yazifuna era yazikozesa bulungi tomanya ndifuna obudde ninzamu ne mukyaza nenga kyomulina okumanya ekyakarimu kyo alhamdulillah omwana ali bulungi munzikirize kama wano olunaku olwaleero nate tusinkane wiiki ejja naye wiiki ejja ngenda kwanga komya ekitundu ekyokubiri ekya programu y'omukyala
mmiri ewa Sanyu Babies Home. Mubeere nga mukirindiridde mulabe ate story nayo bwe gwayo. Mbadde Maisha Queen Mother, mami w'abalungi, mubeere bulungi.